bangi nga balina ebyabagatta nga bivundu bali basinkana ku banka ono akimye riba nono anonye riba kati balina omukwana awo lwaki basinkana ku kintu ekivundu nze mbyewuunya oba omukwano bagujja waabo nsaba Allah atukuumire omukwano gwaffe bano ekyatugatta wallahi kinene ekyatugatta busiraamu waite omumanyi naye nali sikumanyi naye gwe tebuuza omukwano gwe twagujjawa kati yankubira amasimu oba emirundi emeka ninga simulabanga nako ninga ebigambo byaŋŋamba alaga nti anjagala wallahi nange mwagala kati Allah tusinkanyiza nsaba Allah tusinkanye ne mujjana wadhalika ala Allahi yasir wa Allah kyangu nnyo tunyweze emikwano ng'ekyatugatta kya bbeeyi nsanyukira nnyo kulaba abafumbo nga baagalana ekyabagatta kya bbeeyi eyo ibaada bagiyita bufumbo mugikolamu embi omanyi nti Allah nze bba wamwejjana ki ekyabagatta ki kinyweza omukwano gwo mu wakati awo nabano gye bali ba mukwano nnyo lwaki bw'ogenda okunoonyereza bazikiri kalenge bo bagenda basula mu mizikiti 3 days oyetumala 3 oba babagajja wagantu ago koge eddiini yaffe yakupangirira obupangirizi tetulina musomesa tusomesa byakukola sibo nawe ogubinja guli awo era bamukwano nnyo ow'emukono amanyiganye bulungi ne w'emasaka bamanyiganye na weeruweero lwaki basinkana eyo mugazikiri simazikiri kalenge simazisabirira oba ge gakyate kyekitugaana okukola eddiini ng'ombaka byagisomesa lwaki oyongeramu obuwaayiro obwo munange eddiini yaffe ya bbeeyi nebaza Allah akkiriza okubanga ebigambo bino byenyongereza khutuba gye tuwulidde bolwekyo bayita sabru ala almaasi asabru ala almaasi otegedde ekintu Allah yakigaana gumiikiriza tokikola tolina kyojja kuba bannange tolina kyojja kuba nga tobbye kuba nze kasokedde mbeera mu nsi bannange sirabangako omubbi mugagga wamulabako babakuba emigo naddamu nabba osanga munaku muzibu nogala okitagenda napakasibya ofiirwa ki bannange kati Allah kati gwotegeera okusinga Allah yalaba ekintu kibi nakigaana kati wetagisawo saburu awo saburu wetagisawo saburu n'ogumiikiriza n'otakikola lillah mu hadithi mbaka tuga nti man taraka shay'an lillah omuntu waleka ekintu nga kirese lillah awwalahu Allahu khayran min Allah muwamu ekyebbe ekisinga ekyo nze sina buzibu era sina kizibu kyempulira ng'omusiraamu ankyaye olw'okuba omusomeseza omusiraamu tasalabirevu nga Allah mpamu emikwano emirala uli muyiri osoma bayibuli nga gamba kifu nga nkugirayo bwino ng'ontamwa nga Allah mpa emikwano emirala kasita maama wange anjagala ne mukyala wange anjagala n'abaana bange oba toyagala lekayo gwe wantonda man taraka shay'an lillah omuntu bw'aleka ekintu nga kirese lillah awwalahu Allah amukyusizaamu n'amuwamu khayr ekyebbeeyi ekisinga ekyo kyalese sabru ala almaasi Allah bw'agaana leka lillah gwe leka kireke lillah olaba ekyo nosanga mu kabbuli zibu kyabaddu tebalina bwino tebakulimba nga babi b'ennyimbe basoma aya ki basoma hadithi ki lwaki tubagambako ne banyiikira mputtu beesigulira ku kintu eki nti bo mbo bangi anti bangi ate wulira kino kituufu balina sente nyingi bagagga nga gyobera Karuna yali mwavu Allah nakuwa sente mpitirivu ayino ziteeka mu bidaati gwe wagira ennyimbe z'ewammwe oyinza ogamba waliyo munnabbidaa nga mugagga okwenkana Karuna oli yali naggagga musajja bayita kasambe ne bw'ogatta bannabbidaa bonna mu nsi yonna n'okuŋŋanya sente ze bayina tezeekana za Karuna Allah yamuwa sente mpitirivu ekyewuunyisa ng'ayongera kuwunga nga bwino tamuwa kitiibwa
mbaka yasomesa bw'ati nga wa nga si byaliko lwaki anti ye mugagga ate alina abawagizi bangi bannabbidaaki beesigulirako ekyo ne mu gavumenti babamanyi bahaji bagagga basazi babirevu babi banyimbi basomi ba mawuledi nabbi wabe tebamuwa kitiibwa kike mwesigulirako muli bangi newulira Qur'an am yaqulun nahnu jami'un muntasir kirabika bakavulugira besigulira ku namba mbubbo bangi Allah yatugamba nti sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur obungi bwamwe Allah jabbu fotola Allah tatya bangi sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur esuyite baqamar teri mugezi binkira mu kujoga Allah nga yesiguliraku nti anti tuli bangi muli bangi am yaqulun balabika bagamba nahnu jami'a fikasta tuli bangi muntasir tujja kuyamba Allah yatugamba nti sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur ne musura gye bayita Araf bye bigambo bye bagenda okulumiriza nabyo abantu b'omuliro nga bagambibwa ma aghna ankum jam'ukum wama kuntum tastakbirun obungi bwamwe tebubagasiza kati muli muliro ate muli ajana tebwesigulira ku bungi Allah amanyi okufootola abangi ne balajana nga tewali ataasa walaqad ji'tumuna furada bwofa uli ebigambo ebikwaniriza obadde wesigulira ku bungi abazikiri kalenge muli bangi mu nsi yonna muli bangi nkikkiriza so bazimba ne marikazi wali ku lw'entebe bangamba nnene enzibu bangi balina sente nnyingi muli bangi sigaana ne wulira Qur'ani nga tonnafa walaqad ji'tumuna furada kati nga tozze wekka bakutwala mu kabbuli bakutwala wekka ate babadde weesigulirako balese ku nsi kino kyannewuunyisa ate bo bayinza okukola tawuba ate gwogenzi teweesiguliranga ku muntu nkole ntya tereeza eddiini yo walaqad ji'tumuna furada nga bakulese wekka kama khalaqnakum awwala marra nga bwe nakutonda ng'oli wekka bakulese mu kabbuli ng'oli wekka ino Qur'ani gye nsoma esulekibwa wama nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka nga tujiddeko mpeekera basazi berevu banno balazeewa bo badde weesiguliramu abasazi b'ebirevu muli bangi kati bakuziise wekka banno baleseyo n'okireka lilla oba munene mu nsi ne mu ggulu abavuluga bameka tobesigulirako ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim wesigulidde ku kyovuluga amateeka ga Allah wesigulira ku ki abaganda bagamba batya ekiyinula ennyana kati gwe wesigulidde ku ki bagiwa ebikuta terya bagitwale ku muddo terya lwaki emanyi waliyo amatamu nja kuyonka nja kuyonka bannanga obusiru bukosa obusiru bukosa ekiyinula ennyana kiba mu kibeere eganye okulya bikuta eganye kagitwale ku ttale wali gyoli omusolosolo tumansireko n'omunnyo yegaana ennyana yaganye okulya yesigulirako ki ogenda okuddayo eka nga baagakamyemu olaba ogenda okusola enjala musula gye bayita Rum nannyini nsi wuli ebigambo bye yatugamba nti min alladhina farraqu dinahum shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun kullu hizbin buli kakundi we kali
bima ladayhim olwebyo bye kayina farihun kali happy bannabbi da bali happy dwaki bangi ate bagagga ate basoma bali happy basula mu bikomera basala ebiriva okweyesa engoye bwebasomera ku bwino banyiikira mputu nga bakuwalana nga bakujerega nga bagenda maaso n'okusala birevu nga bajoga Allah ku nsi ya Allah bali happy lwaki bangi kati muneeba nti kino tebakimanyi naye nagamba nja kibagamba wallahi naffe tuli happy tuli bamativu nnyo lwaki ffe tuli ku bwino ffe tuli ku bwino inna ila rabbika rujaa ate eri Allah gye tugenda okudda ffe Allah bye yatulagira bye tukola tetusala birevu tetusoma mawulidi edduwa za 40 ati ffe tetugakola ago dini yaffe tulikiteekamu kakikya tetuli bazikirika lengi ffe tuli kubisera mu original nga bo basabo babaliko tuli happy nnyo dwaki kabuli zaffe bwe tutuuka zijja kuba nnungi kati weesigulire kubanja offe bakuziikola bekyo nosanga mu kabuli walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wama نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وليو بوينو ngataleka kavulugira waggulu kati Kurani ogiwulidde weesigulira ku bungi muri bangi Allah yatuga nti walaqad ji'tumuna furada bajja kuziika ng'olyo bajja kujja kufa wekka temujja kufiira mu kibinja nti abasazi b'ebirevu b'emukono bonna baafudde yatugenda baziika mu kabbuli emu bwe kiri bannange Allah akola atya asokoolamu omu n'amufunanga tekirimu kalungi okwesigulira ku bungi ate temuyina bwino mwesigulira nti muli bangi kati ofudde wekka Allah akusokoddemu wekka nekino kisoboka emotoka nefuna accident bonna ne bawona kimwa naafa genze mu maaso ga Allah wekka ate mikwano gyo girese bannange embeegayiridde as-sabru ala al-maasi innahu laqawlul fasl musati at-tariq Allah yagera takubu siramu buno Qur'ani na hadithu biraba muki innahu laqawlul fasl birikiriya ulira wama huwa bilhazil atete muri joking temuri kusaga ntero aya Allah yali asaga ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba abange mu abasiramu muti Allah riba mumuleke Allah yali asaga innahu laqawlun fasl biri serious biri kiriya wama huwa bilhazil tiri hadithi ngombaka yali asaga yatugamba nabbi wa fi hadithi li muslim nabbi wa fi yatugamba wala'ana Allah ulida la'ana Allah Allah yakolimira man oyo yenna la'ana walidayhi akolimira bakadde be hadithi miyagata amazambi aga ekyewunyisa ate abasaze bakasitoma kuggo oyinza okukizobere mukolimire nzisime ekizibu kisingakaawo kubanga mu suratu Nisa Allah yatugamba nti waman yal'anillah buli Allah gwalikolimira falan tajida lahu nasira togenda kufuna yamutaasa oli mukolimire kati bw'ofiira ng'oli mukolimire asooka mugambye ate wokubiri yatuga nti wala'ana Allahu era Allah yakolimira man oyo yenna ghayyara manara al-ard akyusa empanyi ulire wokusatu usookolabo obunkenke bwe tuliko musiraamu omugezi atya nnyo okukolimirwa okusinga abalala batya essasi wakiri omukuba essasi nenga Allah tamukolimidde wakiri abeera nga yasinga obwavu ku kyalo nenga si mukolimire tokkiriza kuyingira kabuli ng'oli mukolimire
owokusatu gwendeeta owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam yatuga nti wala'ana Allahu era Allah yakolimira man oyo yenna awa muhditha ayamba ku munabbidaa daba okumanya Allah yatamwa bid'aati kikyolaba waawo amuyambako mukolimire ate butya kino kyennyini kino ki ate butya munabbida kate ye kikyaliko bwabanga amuyambako agambe ngenda mukono ku tawuni waliyo ki waliwo tulinawo mawuledi nogayingira namutwala mumoroka ino omupitulopingayo waligwe nogenda bibyo kikyolaba waawo oli mukolimire ani gwe ngamba mukolimire nenyini motoka dereva oyo mukolimire ayambye munabbida nakini soboka omusazi nga yakola tauba omusazi yakola tauba tagenda mawulire tagenda mu nnyimbe kakati ate namukubira akasimu mulumbe lwa sengawe nawe nga abanne omuceere tegumala weerezayo kiro kwatira akasawo k'omuceere waakiri kakutanda nga n'oweereza kyekiri awo oli mukolimire ate togenze ate oba ne bwewetonde nawaga sente banne ennaku zino zimbuze kale kampeereza ennyaanya za 200 ne bwe ziba za 100 oli mukolimire lwaki Allah kolimira ebintu Allah byatayagala ku nsi ate ate gwopikamu eri abe Kampala nze bansanyusa saba Allah basiime gabidaati twagagoba omuzikiti kalenge buli wagenda ku muzikiti katupakingeko wano only 3 days bwe gigwako nga tugenda muzikiti kyagulyanye wano nga tugenda e Buyenje ate bwe tuva e Buyenje 3 days nga tugenda abe Kampala bakola bati gochalo emigugu muzikiti ne oli watoka nga muzikiti ngosanga wali emigugu mu nsonda ngo bati wone babazikiti kalenge bapakinze wano 3 days mugobagobe tubakirize bambi kasa tebalina mutawaana muli bakolimire bani abakakikoko omuzikiti ogwo mubakiriza muli bakolimire Mbaka yita saga ate bitegerekeka yatuga nti wala'ana Allahu era Allah yakolimira man oyo yenna awa muhditha ayamba ku munabbida ekintu kyonnanga Allah takyagala ku nsi kuno nanyini nsi ayagala kulaba nga naffe tukirwanyisa so sikuki siulira sikipikamu kikulakulane bwopikamu oli mukolimire n'abayiri twabagoba Nyero lisebo nga bagaziwa ajja nasali anakwata omuzinda tulina olukungana tuli ku mwalo emizinda lejjalwadde bane mutweyo ku sente amplifier twagala emitwalo 7 n'okanyugayo ne bwe kiba 10 oli mukolimire owagira bid'ati ku nsi ya Allah kivula baba longoofu abakubanga miggo munabbida omuyamba siulira kati omuyebuza omuntu omukulu akubika nga nange nkubuuza nti emiggo ne jahannama otyaki nze nange wakiri nkuba emiggo gyoyagala Allah nantasa jahannama Umar bin Khattabi bamuloperako munabbida bamuwanira nnyini bamuwanira kabulangane kati waliyo omusajja eyo katugeze yabeeranga eyo iggulu oba kabeerebere eyo nembunga ayina imaani omeki yakolanga temukiwulyanko kati omusajja yali asiiba mwaka yasuumu ddahari ng'asiiba mwaka amakulu bino betuga asiima mu mwezi gwalabise Ramadhan nga tayagala kumanya ebyo yaleeta buleesi naku njeru yaleeta mwaka mulaba nagusuula wali nakima omulala abatalina imaani abatalina irimu abatanasembeera bwino kiki balaba waawo balaba imaani kati bamuwandira nti omusajja alina imaani yatusobera asiiba mwaka muli yabagamba eki asiiba ki mwaka mwagala mumundeetere mwagalako kopi nga mumanyi his excellence nga alagidde bamuleeta
nambuza ye gwa sibo omwaka nti yegalamira yawutula kiri emiggo ng'akikuba bwakisomesa akiga nti kuli yadahari toddeyo kusiba agantu ago nawutula kiri ndoza kyajja kimayi bagenda kiwa musaala ko sibo omwaka nti ngoyina imaani saini ngakaawo milioni 5 ojja kulyanga muddaako ate zino 7 mufutaali wano tebakiwadde 10 ekyafuna miggo wulya Imamu Malik yayisa fatwa n'agamba nti man qaal omuddu n'amala agamba nti turbatul madinati radia nti ettaka ly'e Madina bbi ujalliduhu 30 mukuba emiggo 30 wayuhbas ne mukasuka ne mukomera amawajiganyira mukomera Lwaki ensonga yajiwa yatugamba nti turbatun dufina fiha rasulullahi ettaka eyazikibwamu omubaka wa Allah taqulu khabitha ate gogamba nti bbi kikyo Imam Malik kikiyalaba waawo amakulu eringa ayagala okuwabula Allah boga nti ettaka ly'e Madina bbi ate nga mwebaziika omubaka wa Allah gulinga aga nti bali badde bamuziika mukono ko yegalamira amukubira kyoyo avumye ettaka ly'e Madina ate nga gamba omubaka wa Allah mweyebase kikyolaba waawo gamba abagezi Nabbi Muhammad bamuwa ekitiibwa mpaka n'ettaka mweyebase ate bannabida omugati omubaka yagamba talina kyawulirawo enkyakera mu saluuni nabisala omubaka yagaana yatuga nti khaliful mushirikin mawukane ku bashiriki wafiru luha ebirevu mbireke wa ahfu shawariba mukendeze ku masuluba ne bannabida ababi enkyakera mu saluuni shiga bisala yisha amatira kyeki ayagala alabe nga feesi eringa ey'amadamu oyagala kuwabula Allah bannange Allah yetasobola tutonda nga feesi nga ez'abamadamu nenanyini nsi n'asalawo ng'ensi ayagala ebeere bwetyo n'agisaamu ensozi n'ateekamu ente n'ateekamu emiti n'ateekamu abantu n'abawulamu ebitundu 2 bali bakyala n'abawa amabeere bano basajja n'abawa ebirevu ko munnabida ku nsi yaani Allah yasalawo bubi wali yagala tuwe mabeere bakitta saburu ala almaasi ogumikiriza ng'ogaaniddwa Allah kyakuganya okyagala naye akiganye nkole ntya nkwegayiridde kireke lillah tolina kyojja kusalwa ng'okirese nsaba Allah w'ekitiibwa nga mwegayirira nsaba Allah atusonyiwe nsaba Allah atuwejjana nsaba Allah atuwonya omuliro ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأكرمنا بالتقوى وزينا بالإيمان واحشرنا في زمرة المتقين واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله واغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك